Musibe mutya na Uganda batulabana ku NEKOZ TV amanyanze original benja baganda bange mugamba mutye obulamu mutambula butya buterevu nga bulijjo olunaku lwaleero nyingidewo ne updates era nga nyingidewo n'amawulire agocha e Kampala oba Uganda. Olunaku lwaleero ziri ennaku z'omwezi 7 Septemba era gwe kyoba omanya buli lwe tuyingira omwezi gwa Septemba manya bumanya kibeera kimu gaba mazalibwa ga First Lady Barbie Kyagulanyi Itungo. Yes, twabadde tuli awo amachaga tuyingiza olwaleero nga Spice Diana postinga agamba bannanga I'm very happy mulamu wange amanyikidwa nga Barbie Kyagulanyi olwaleero mazalibwa wage. So ndi very happy okubanga ate Barbie Kyagulanyi yanesize wesigo bonna n'abunkuwasa ne mutwala ku kyetuyinzo yita VIP treatment. Yamukoledde VIP treatment mu ngeri emu obendala whereby nti yasose n'amutwala ku photoshoot ezenjawulo nga photoshoot eno gye basoose okukola twabalabye nga bombi bali mu black ng'olaba Spice Diana ayambadde dress eriko slit dress nzirugavu ate nga mu kiwato bambi bataddemu animal print nga bw'otunuulira omukyala amanyikiddwa nga First Lady mukyala wa President Bobi Wine era buterevu naye adda ayambadde black nga yes bye dress enzirugavu nga bonna bali very smart badde banyumye nga ate balinaka animal print ako mu kiwato. So omukyala ono anyumirwa nnyo engoye empanvu ate nga naddala ziri mu kale enzirugavu eyo. So yabadde ataddeko kye tuyita abakyala kye bayinza oyita fascinator. Fascinator Barbie Kyagulanyi azaagala nnyo era nga mu butuufu bw'azambala zimunyumira. So fascinator yabadde agitadde ku mutwe nga animal print nayo ng'esobola okugjayo ate kiri ki animal print kyatadde mu kiwato. Mu mbeera eyo olunaku olwaleero mazalibwa ga Barbie Kyagulanyi era nga buterevu wano ku NEKOZ TV twagala tumuwishinge happy birthday tumwagaliza amazalibwa amalungi. Abantu bangi bavuddeyo His Excellency yennyini nanyini musemaka President His Excellency Bobi Wine kyasoose okukola ku makya leero akyusiza profile picture ye n'ateeka ku profile picture y'omukyala we omwagalwa amanyikidwa nga Barbie Kyagulanyi. Mu mbeera eyo Bobi Wine ate asindise obubaka n'abanga abuweereza mukwano gwe amanyikidwa nga Comrade Honey gamba bowe bati webeita Bobi Wine amita Comrade Honey ne mukyala bamuyita Comrade Honey. Baganda bange mgenda kunsonyiwa mu katono obubaka buli mu luzungu muzikirize mbu basomere busomezi wano sobola okubanga tuyita mu wangu n'okubanga kwa updates endala. Bobi Wine avuddeyo n'agamba it's like only yesterday when I first set my eyes on you Barbie Kyagulanyi. From that time my life has been the same again. For all the smiles and frowns we have shared, for all the good and bad times we have been through, I praise God that we are still the same lovebirds that made the solemn promise to each other. Oh, how I love you Itungo. Najja natugamba wano nti this world would never be the same if you were not born. At least not for me. The world will never know how much of an inspiration you are to me. You transformed me and you gave me a new meaning of life. You have been the wind beneath my wings every time I fly. My number one fan, my cheerleader, and my pillar of strength. My best friend, I am so glad you were born for me. I love you so much. Hashtag Comrade Honey. Happy birthday to you, my love. Obubaka obwenjawulo obuvudde eri His Excellency Bobi Wine nga abuweereza mukyala we amanyikidwa nga Barbie Itungo. Barbie Itungo oba First Lady w'abaana ba NOP olwaleero mazalibwa ge buli nnaku z'omwezi 7 Septemba gaba mazalibwa ga Barbie Kyagulanyi. Spice Diana yamwesoose nga n'amazalibwa tegannatuuka n'agenda n'aba nga amukolera surprise ey'enjawulo whereby nti yamututte mu photoshoot n'amutwala n'amukulira lunch n'amutwala yamukoledde ebintu bingi kwegamba baavize good time. Barbie Kyagulanyi n'avaayo n'agamba oh my God, I just can't believe that Spice Diana onkoledde kyenjawulo onkoledde olunaku even before olunaku terunatuuka. Baamize photoshoot ebifaananyi bingi ebyenjawulo byanyumye bagenze ne baavinga ekyemisana n'amutegekera Spice amukoledde ebyenjawulo kwegamba n'amugamba bannange mama Barbie Itungo at the same time oli mulamu wange mirundi mingi oze inspiring. You're such an inspiration person to me. Inspiring abantu bangi mu nsi yonna kati n'olw'ensonga eyo Barbie lwaki mbasi kukolerayo ateeka surprise ataaka enjawulo nemba nga nkunyumisiza olunaku luno tusemberedde n'olw'ensonga eyo bifaananyi tuze tubiraba nga Spice sharinga ne Barbie nga sharinga and right about now olunaku lwaleero mazalibwa ga Barbie Itungo it's her birthday.
tetumanyi oba Bobby agenda mutegekera party enjawulo naye we nabaayo updates tujja batuzikuwa wano nga tuzikutuusaako n'olw'ensonga eyo twagala tukozese wano omukisa fenna guno ate abali wano ku NEKOZ TV nga twagaliza Barbie Itungo omukyala President Bobby Wine a happy birthday. Yeah man, amanya nze original Benja baganda bange oba tona ba subscribing abambi tukusaba subscribing ku YouTube channel yaffe eyitibwa NEKOZ TV.